Yasoose yabadde wakati wa family ne ba tiktokers tubadde ne engagement ey'okubiri ebaddemu Kusasira full figure n'abatono ne representative wa omwami Kayanja manager wa mwami Kusasira era ne tubako betuggukamu kati tuzze wano okukola is to confirm twasuubiza mu gundi yasoose okulwanira sefu because sefu kakomawo mu kooti ku Lwokutaano. Mimi Kusasira asuubiza nti ku Friday agenda kubeera naffe. Manager atusuubiza nti agenda kubeera naffe ku Friday. Jena atusuubiza nti Friday agenda kubeerayo. Ne mwami Kayanja mu mutima mpulira ngamba agenda kubeerayo. Neyanza. Kakati ku Friday ekibira kyaffe kisooka twagala sefu kasooka ave mu kkomera. Bw'ava mu kkomera tugoberere emitendera emituufu egy'okugyayo omusango guviireyo ddala. Kati tugenda okustampinga ne ba presidential advisor abo okwongera okuba nga tukiggumiza. Naye katono nnyo bwe babeera nga bano sirowoozaayo nti bapiininze okugaana bbeeyi. Kati bwe tubeerawoko ne entegeeragana nga bakkiriza kyemba njagala Jennifer ategeeze kanso bw'awandiika nti aggyemu interest baba bamuta. Kati kino kyogamba nti tulinde bbeeyiro tebagiremesangako bano okitegeera naye complainant wajjamu interest mu muki mu musango tulowooza nti basobola okukiwuliza kati tulemere nnyo ku kya complainant okukakasa nti agenda kukola withdraw mu keesi kusooka nziramu okubebaza mwena abamedia abali wano ne baganda bange okutwaliza wamu Kasarani Kusasira president advisor Kelvin Kayanja president w'abakadama bankuba kyeyo ate ne manager wange Alexander ne family okusookera ddala n'abagambye nti nno okusobya ensobi zikola abantu ne zigonjoola abantu ate okusoba kya buntu n'okusonyiwa kya buntu era nezamu ne mbagamba nti Bible egamba nti mbasonyiwe nga baba bakola obubi ono ku nsi teri atasobya oba tewali atuukirira tutambulira mu kusobagana tutambulira mu kusonyiwagana ekisookera ddala nti toyagalizanga omuntu ekkomera ntana ya ku nsi okusiba si solution era si issue oba okugamba nti ono musibye oba mwagala musemba kino si issue toyagalizanga muntu kkomera mu byonna si bitiibwa kuba ebitiibwa biridde eri Katonda n'Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne Mukama waffe president w'eggwanga Godfather wa Uganda ffe tetuli ku bitiibwa Katonda atuwa amanya n'atuwa brand which is good era tumwebaliza ate n'atuwa n'ekitiibwa kyava eri Katonda okubanga ndi president advisor mu ggwanga abantu okubeera emiliyoni 6 ku 7 nga nze ne Kase ne Buchamani ffe ba advisor n'abalala baganda ffe kwa tuli advisor 19 nemba mwogera full figure batambula bawo Kusasira Kusasira babeerawo Buchamani kitiibwa kya Mukama tekya bijja Katonda watu yakira so ffe tetwasiba abaana bano kuba abaana abaana tuzaala bazaale nti nno twagala bitiibwa tuba twagala muntu wetondere twagala mufukamene jjajjajje maama akuba amavivi no naye jjajja ne mami Kase kino kibagamba ne Kelvin ali wano akulira baganda baffe abaana abali bankuba kyeyo nti twetaaga obumu ne discipline bw'okkiriza nga oli muzadde n'otunuulira sefuko bw'otamukwata oba tomuyambye tudde mu reality nakugambye nti success and failure based on reason and reality bw'otasikwata sefuko oba tomuyambye ne gavumenti ekugamba ensi ekugamba nti ensi egamba ite ankulekera ensi ejja kugunjula bannanga abazadde tukuza abaana n'abaana mulekerawo okukaabya abazadde maama wa sefuko ali mukomera because of sefuko tulekerawo okukaabya abazadde mumukyabalina ffe tetubalina tugenda ku malaalo naye gwe oba omuyina mama oda n'abeera mu kkomera maybe olusi nga taligendanga namu naye nga koozi evudde ku ggwe abavubuka tuyige bwe tweyisa mumufunye ku mukisa mabamama babaweeredde ffe twamalanga kwera okugula ekitabo n'onoonya penso n'onoonya peeni n'omala kupakasa ne gwe olina maama oyogera n'oluzungu olina maama asobola okuwaayo school fees muleke okukaabya abazadde bammwe mulekerawo okukaabya bamama bammwe ababazaala so mu ngeri emu oba endala nze issue yange teyali yakusiba sefuko naye yali afuuse problem eri kuye ng'omuntu
nga ye kenyini ng'afuuse bulabe eri obulamu bwe kati kwalinga kumudisciplininga oba naye ayige nti ensi esobola okujajinga nga tebatambula bwe batyo naye ekyokumusiba si solution ekyokunetonda si issue saagala bitiibwa saagala mbu ate kufamia nowe era bwe nayogera ne Catherine nenjoga ne mama Fiina ne manager Kiganda twanoonya issue ey'okukola era Catherine mugamba tulina omulimu ogw'amaanyi era okuyamba president kuba abaana bagenda kusibwa n'abamu abagenda okudda bavuma naye tebamanyi nti ebintu era kayanja kino guno mulimu gwo nga gwe president nti abaana bambi maybe bavuma olwakyakaali oba olw'embeera naye nayingira nnyo baminisita akomanya Museveni Janet kati banayo bamulumba So general Friday tuli fenna kuba okusiba sefuko si issue era sefuko nzira ni muterede ku poliisi naye bano bagiwadde omuliro kati abo twamaze dde okukaanya ne tutegeera fenna bwe tuba tulaba abakyala bayimiridde wamu era ngenda gamba kanso wange abeere nga abakwatagana ne manager wa Catherine bawandiike so kakati katunyuga tunakulwana okulanga mama tumujjayo nga tetunakuba nangalo teza manager Kiganda tumutisse omulimu okwogera ne kanso omukkiriza okwogera ne kanso exactly naye kyensaba era lwaki njagala mama Fiina ajje mama Fiina ye mama w'eggwanga lino osobola okubeera ku TV kuno ntabulayo omuntu ayita minisita obaani naye ng'akabira mama Fiina baba n'ebigambo bibiri oba bisatu bimala omwana oyo okutega ne batamuwadde ssente enjawulo y'omwavu n'omugagga kufumiitiriza abagagga baatusinga kufumiitiriza bano baminsi nabo babazaala nga ffe fulufiga advisor bakusasira avuga BMW bamuzaala nga gwe bakuzaala tewali yafuluma na ssente oba yafuluma ng'ayambadde engoye ng'oggyeko bakingi ne bakwini abazaalibwa nga bo balina ebintu bye babateekateekera bonna abagagga bazaalibwa nga ffe bantu naye ekitwawula kufumiitiriza naawe osobola okubeera Kasanyina ow'enkya osobola okubeera fulufiga ow'enkya osobola okubeera Sayimu oba Kiganda naye singa banaateeka mu fayiro yo nga mulimu poliisi mulimu kooti mulimu luzira mulimu okutte borozo zipise so sefuko yo musonyi simulinako obuzibu natulina omubulirira ng'omwana kwa mwana waffe era ndowooza tusaba Katonda we banaamuta tujja muleeta abuulirirwe because tekijja kuba kintu kuwulira bulizi nti mami Kusasira yaliwo n'akulwanira nga tamulabye singa twamulese mu bbanga waliwo omuntu gw'asobola ovuma nga tajja mukuba kabeere no Catherine asobola okugamba bugambi mugende mu mukuba asobola okusanga n'akutomera ndoza family mutegedde oba abantu abalala bonna nakuba miggo n'omenyeka n'obeera awo deddire ng'oli awo teweebalula oba omuntu yenna omulala asobola ovuma omulala atali naffe fe tusobola bitwala easy naye kino kye nnamukoledde bandibadde bannebaza nawebaza ti omuntu omulala asobola mumutomera oba mumukuba obukubi oba mumugjamu amaaso mwe mukirabanga ekyangu omwana abadde ali too much naye nga talina akola ki amukansolinga oba amugambako so si mubika yange tumalirize bonna batwalize wamu bonna tukyogedde twamaliza twatandise dda gwe mulimu gwe tuliko tuwe ekigambo ky'okuconfirming about Friday then tumalize siwe kiri mani banage baganda bange mikono gyange oba family ya sefuko ekintu ekyolwaleero kye tubaddeko wamu ne muganda wange presidential advisor kubeera nti nno tugonjoola mubadde mukitwala ng'ekyokulwanyisa okuba nti nno fulufiga yabayigiriza okuvuma kituufu fulufiga kati yalokoka essomero eryokuyigiriza abantu okuba nti yali avuma yalikola ki yali gala so kati mbasaba abaganda bange bali eyo nti amateeka gakola that's why mbadde nze okuba nti nsiba muganda wange lwakuba nti si yabadde alina okukola ki okusiba fulufiga okusiba sefuko naye n'ategeera nga ngobatera okuga nti okufumiitiriza kya buntu kakati mbasaba sefuko agenda kubeera ateebwa nga muganda wange bwamutadde fulufiga thank you very much for what you have done for him naye mmanyi nti sefuko yegenda okuba enkomerero ye ate abali eyo ababadde bagamba nti katukole kino kibe kyakuyiga eri abalala nti okuvuma musango era bakutwala mu kooti n'obeera nga oyimiddewomu abantu bayinza okuba bakuwaga naye n'osigala nga mu kkomero oli buki omu nze ensonga ebadde esinze okunzija ebadde ya sefuko okuba nti nno bambi ne maama we babata naye muganda wange akkiriza nti takyakinamu interest okuba tusobola okugenda mu maaso ne president's directives okuba nti tuzifollowinga biki byagambye biki byakoze kubanga ngaba presidential advisor emirimu gyaffe tulina okukola emirala nga sijja kwogera ku Facebook sijja kwogera ku TikTok n'emirala so mbasaba mubali bakakkamu sefuko agenda kubeera ateebwa soon but I think on Friday
kasi Fullfigure nga tukolako wamu ne manager wange Kinganda ne Kelvin ne Kelvin ngabeerawo Wakadama Fullfigure tagenda kuddamu kubatakinga ekintu kigenda kubeera nga kitambula bulungi okubeera tukola emirimu gy'aba presidential advisor ngaffe nga don't attack us tetugenda onafu kubatakinga tugende mu maaso n'emirimu gye tulina okukola nga bakadama mwena tubuulira nti muna Fullfigure kati bakadama beetaaga kino baba tulugunya bakoze batya president Uganda ebayambye etya okuba nti bakadama bayimirawo ng'abantu manyi kizibu nnyo nga namwe mukimanyi nti bakadama kizibu nnyo okubeera nti tusobola okukola emirimu egyo naye ngaffe ba presidential advisor tulina obikolako tubeere nga tugoba ebyo okusinga okuba nga tunenengana ng'abantu neyanza nnyo neyanzenge naye mba wa assurance nti Sefco agenda kubeera nga ateebwa soon wamu ne maama we going to handle that nze ndi sure ku Sefco neyanza nnyo mama we siri sure basinza amuvunana kozi Kayanja naye ayogere tweyanza Kayanja chikemu Kayanja tujja kubeerayo ku kooti Lwakutaano nze neeyamye okuteekayo ssente za beyiro basaba kakadde ebiseera ebisinga njakkateekayo omuvubuka aveeyo naye tera kiwe n'abalala okuyiga nti banaye eggwanga lirimu amateeka omuntu yonna bw'omuprovokinga bwe bw'omuvuma eggwanga lijja kuvunaana mu constitution tukole content mu bintu bingi tulina ebyobulimi tulina ebyokulunda eggwanga Uganda lirimu ebintu bingi lwaki tetukoppa ku Bachina bo tebeevuma olaba akwata akadomola n'akola bw'ati omuddugavu asinga following ku TikTok akola bukozi bw'ati mikono neffe ne kitulema okukoppa olina kwataakinga ono ataakingaani so Sefco abeera ekyokuyiga eri buli omu yenna tujja beerayo ku kooti ssente njaziwayo eza beyiro aveeyo neyanza kakati mbadde nsaba oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo